Oluvannyuma lwa gavumenti okulemerwa okuwa abaana abasoma Sanitary Pads, ekitongole kya Red Cross kyandisewo kampuni egenda okukola Sanitary Pads nga zino bagenda zigabira abaana abali mu masomero abatesobola okulaba nga basobola okubeera mu masomero obutasobola kwosa. Okusinza ku ssaabawandiisi wa Red Cross Robert Kwesiga agamba nti bakikoze okulaba nga balekera okusaasaanya ssente okugula Sanitary Pads nga bokenyi bagenda kuzeekolera. Yakuraba buwara n'abakyala abatasobola kwefunira pads abatalina sente zisobola kufuna pads at least tubere sure nga buti increasing the production bafune pads siyetaje pia icyokubiri bana bawara n'abakyala bagenda kubera bano bafune skills bafune income sente ziba bisabwa kati nekirara materials tugenda kuzigura mu Rwanda isente zibera mu economy kati saturating kati kiburaba ne economy y'Rwanda na yefune mu factory tona bakufuna capacity twetaga eno tugita seed money isente zisoka kiburaba turese corporate turese aba private sector kubo muranga batiyambe twongere capacity factory no kubanga pads bigendera ko gaya sanitary facilities bichai gap chari nene they are not available chora twagara increase the production. Agamba pads zino bagenda ziwa abo abali mu bwetavu okubanga abaana bangi ddala abato abali mu masomero. Agamba abaana abato abali mu masomero abasoma bangi nnyo batuuka mu nsonga zaabwe bayisibwa bubi olumu ne bamisinga n'okugenda mu kirasi okusoma. Yes, okuyamba kuri mu mirundi ebiri waliwo twagala bayambe kutuwa sente to expand capacity abalala twagala bagure kubanga iziro pads for market kubanga for market tugenda kwongera to producing kati abagura banji babali bitongore ngebyafe ibiri humanitarian basobora bano neba na barwaninga shops bo bagara neba stocking so kiro open yuma basobora batajye kabutugambi wariwo pads zistigenda kuteka kubari za abatesobola bagenda abatwagera kufuna tusendera ensonga z'ekyala okugenda mu nsonga buli mwezi sikulwadde nedda tekiraga bukyafu kyekiraga nti oli mukyala era omugenyi ono akyala takyaluka mukigambe nakato mukigambe nakitto. Collectively should they so heavily acknowledge hurry before you judge, shatter the bias, yes, block the blame, embrace the pain for a woman gain. Okusinza ku mwogezi w'ekitongole kya Red Cross agamba bagenda essira okuliteeka mu masomero agali mu byalo okulaba nga omwana ow'obuwala asobola osigala mu ssomero ng'asoma nga wadde ali mu nsonga ze. Zino tetugenda kusosolamu nkyani obaani naye abantu betusinga okutagetinga be bantu abo abazeetaaga mu mbeera ey'obuyambi. Tutunulira abantu abaliko obubi twakola research tulaba abantu ebintu bye bakozesa naddala abakyalo baabawala nga bali mu nsonga zino. Nja kuwa ekyokulabirako nti twafunako abaana ng'oli avuŋŋaanya ebikuta by'ebikajjo byagayizaamu n'atikako akagoye kungulu okusobola okukola paadi. Omuntu ng'oyo akulaga nti embeera ye si nnungi. So tutunuulira abantu ng'abo nti bwe tukola pads zino ze tugaba ku bwereere zigenda eri abo abantu abeetaaga obuyambi oba abanaku oba abali obubi. Naye omu pads endala tujja kuba tuzitunda kubanga okusustaininga ekifo kino si kintu kitono. Tulina production costs ze tulina okumiitinga n'olwekyo ebitundutundu 8 ku 10 tujja kuba tubitunda, ebitundu 2 ku 10 tujja kuba tubigabira eri abo ababeera balina obwetaavu. Okusinga tugenda mu masomero tutunulira abaana abamisinga okusomola okuba nti talina pads abo bali obubi baba mu maka ageetaaga obuyambi.
So ekintu kino kye tuyingiddemu nga tuyambibwako aba Rwanda Charity Foundation kigendereddemu kuyamba abantu ngabo. Ye akiikidde gavumenti ku mukolo guno Ismail Mulindwa agamba gavumenti ye yatandika dda okulaba nga erongoosa embeera y'omwana omuwala ng'ali mu ssomero naddala ng'ali mu mbeera ze ez'ensonga wabula nga Red Cross kyekoze kigenda kuyambako okwongera okunyweza omwana omuwala mu ssomero. We can provide through our partners, and I want to inform you that when we see Red Cross Rwanda group doing this, then we know we are almost on top of the situation through the PPP arrangement. They are doing great work. We have some others who are also doing similar kind of thing under Global Fund and some other projects. So through those programs, we hope one day we shall be able to address this issue of sanitary pads. It often leads to absenteeism, of course you know, and poor performance in schools. If you calculate the number of days a girl under menstruation is out of school, I mean if it's not supported, it impacts greatly on her performance because she will miss quite a lot during those days when she's kept at home managing the menstruation. But when we have this kind of facility, now we are sure our girls are going to be supported, are going to be provided for, and therefore they will be attending all the days like the boy child, and they will not have a challenge in terms of losing out on what they are supposed to cover. Ekkolo lino erisangibwa e Namakwa mu disitulikiti y'e Mukono liteeddwamu ensimbi omusiga nsimbi era ng'ono agamba ye yali yayagala dda okukwatagana Red Cross okulaba nga bayamba abantu abali mu beetaavu. Our foundation, we continue to deliver our vision for quality healthcare to be an affordable and accessible reality throughout the world. My wife and I set up the Randall Charitable Foundation in 2017. We knew that we wanted to give back. We wanted to make a difference. In setting up our foundation, we had an unwavering vision to directly save lives, tackle social disadvantage, and significantly improve the quality of life of those in need in the UK, around the world, and including here in Uganda. Our foundation focuses on supporting projects involving health and mental health, women and children trafficking, tackling poverty, improving sanitation, and education for the most vulnerable. Through our work, we are moving towards our goal to save lives and improve the quality of life for 1 million people around the world. So when I had the opportunity to speak to Secretary General Robert Kwesiga about a project where we could work in partnership with the Uganda Red Cross to create a factory, build a social enterprise run by the community, create skilled work and secure employment for local families, keep girls in school by providing them with sanitary pads, and support the lives of thousands of girls and women by providing access to affordable and high-quality sanitary protection, you can imagine I was extremely excited to get involved. Ezimu zibakozeeko basobola okuzigabira abaana b'amasomero abeetabye ku mukolo guno era nga osinziira Kwesiga agamba ekkolo lino ligenda kulaba nga liyigiriza abaana b'obuwala emirimu egy'enjawulo wamu n'okuwa abo abamu emirimu nga kino kigenda kuyambako okutondawo emirimu egy'enjawulo mu ggwanga lino Uganda.